Gende omulabi wa Beg TV nkwaniriza nnyo munange webale nnyo okutwegattako. Genda ku YouTube osubscribinge, ate genda ku mutimbagano, genda ku Google osachinge Beg Media olaba amawulire agasinga okubeera ag'omulembe. Tetulema kwebaza bannaffe abavuddeyo ne batunuulira ne bagamba nti Beg Media yeggulire kati ate eri kyasinze okutunda. Batulonze nga kampuni y'amawulire oba omukutu gw'amawulire okukwata ekifo eky'omukaaga mu ggwanga lyonna ogwa online oba ogw'okumutimbagano ogusinga okukola obulungi. Kakati no naawe twegatteko, jangu tulange naawe jangu tukole business. Tuze mu programu yaffe ekiri mu ddiiro. Ekiri mu ddiiro ndi ne munnange Edrisa agenda kuba naye nga babuuzaako tulyoke tutandikirawo. Naye ng'ensonga y'olunaku olwaleero gye tuliko y'ensonga y'ebbaluwa eziyitiŋŋana. Eno eva mu State House egamba nti genda onoonyereze ku ono, ate endala ejja nti awo mumuveeko ffe tetubimanyi. Sooka obuuze ku batulaba. Abatulaba mujebaleko gyonna gye mutuusaako engalo, era mbasaba nnyo era tweyanza nnyo okulaba nga mukyatuwagira naddala mu abatava ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, okuli omutimbagano, okuli ne TV yaffe gye bayita Beg TV. Kyemukola kya ttendo sebo. Abamu babeera ku Twitter, abalala babeera ku YouTube, abalala babeera ku Facebook, abalala babeera ku website. Kale kakati ekintu kikulidde ddala. Mwebale nnyo. Dirisa wangise twatandika sabbiiti eyewedde okutuukira ddala olunaku olwaleero. Ensonga esinza okukwata omulabiro gye tukubaganyako ebirowoozo ne twanjulira bannayuganda ebintu nga bwe bitambula. Bannayuganda baagala okumanya ebbaluwa zino eziyitiŋŋana. Pulezidenti yasooka n'awandiika ebbaluwa ng'agamba nti sipiika wa palamenti Gigi Bettkam amunoonyerezeeko ku bugagga obumwogerwako mu Bungereza, Dubai nawa. Twabadde tukyali awo ebbaluwa endala nejja nti nti kakati ate nti waliwo sipiika bye yakola mu palamenti, abaka ba palamenti abamu beegabira ssente obukadde 5 service award mubanoonyerezeeko. Twabadde tukyali awo nti ate ebbaluwa endala nti State House ebyo tabimanyi, President tabimanyi. Ebbanga lyomaze mu mawulire embeera eno yali ebaddewo ne waliwo akazannyibwa. Njagala munnayuganda yenna oba omuntu yenna ali awo akitegeere nti ne waliwo akazannyibwa. Kazannyo kyako mu byobufuzi omanyi President Museveni ono waaba atandika okugonza omuntu mwabadde bagoberera ebintu, alina engeri gy'asooka amuva kumukumu ng'ali akatogo oluusi akikola kugejinga. Kati walaba ebbaluwa basooka ne baliikinga ebbaluwa eyasooka eyo. Museveni wali asaba IGG anoonyereze ku bugagga bwa Anita Among UK nga speaker. Yes, yasooka n'agikola kibasooka ne bagiriikinga. Okiraba ne balaba ekyava mu bantu bakasukayo mu bantu jinja mu njuki. Ate kati eno eyokubiri we yazze abamu ku bo ne bagamba, abamu aba State House ne bavaayo mangu ne bagamba neriki fake. Kirabika wakati we baluwa esooka ne baluwa eyokubiri waliwo nze wendo wensuubira sikimanyi nekyo ndoza waliwo tugambe nga meeting wakati wa Museveni ne speaker oba Museveni ajja kwati yamusinkana ye nga speaker kiwa olwo abantu abayinza okuba nga batuukira Museveni n'agamba naye bambi ndoza mukyala wamunyiga nnyo oba wani okitegeera. Ate President yamunyiga abamuteekako sanction, abamuteekako envumbo be bamunyiga. Mu Uganda mukulu Kibalizi omuntu omu yalina amaanyi mu Uganda. Era walaba ne speaker ng'agwa ku mavivi we bali Bukedea nga baggulawo eddwaliro. Twali speaker yali akikoze. President n'agamba nti omukyalo ono kyakoze kya ttendo. Eddwaliro alizimbye wano, essomero alizimbye wano. Nene President alina waatuuka ndoze ekiseera n'alaba n'agamba naye ono omuntu atayita ameze ebiki ebiwawaatiro byetaaga okutema kompola mpola. Kati kyova tulaba obukubagano obuli wakati w'ezo ebbaluwa. Nze mukulaba okwange we ndaba ekiwandiiko ekyavudde mu State House ekyegaana ebbaluwa endala eno eyasembeyo okufuluma ekwatagana ne service awards zino ez'abampu. Ekiwandiiko ekyakyo nze ndaba ng'ekiri feeko okusinga ebbaluwa. Lwaki ekiwandiiko kiri feeko okusinga ebbaluwa? Tekiri signed. Okiraba n'oluzungu lwakyo lwakibaddemu. Kati gaffe abamanyi oluzungu lwakibaddemu statement ezikwatagana bulungi. Naye nkiwa waliwo abantu mu State House oba mu kikwange ekyekiwandiiko kyavudde mu amyuka omwogezi wa president
Mwami Kirunda naye omanyi Mwami Kirunda sagala ku abatula Mwami Kirunda naye musoga nga ava mu east kandabe ate naye oluusi ayinza okwagala okuzanya ne politics we abana ntadde bwetu ayinza okutagala naye oluusi tuze tulabe ebibaluwa bingi ebya fake naye omuntu asobola okukeera n'awandiika ebbaluwa eya fake nti evudde mu maka ga president oba evudde mu state house tebamunoonya netekubira ebbaluwa yamala essaawa nga 18 nga tebanagyegaana UBC gamba nti emikutu gya gavumenti gyonna gyafulumya eggulire nga teginavayo kwetonda nti twatoma teginavayo kwetonda era waliwo akazannyo k'amaanyi nti obola nange sinakkiriza nno n'ebbaluwa eyokubiri fake naye waliwo politics naye mu bbaluwa eyokubiri nange kyendowoleza nti eyinza okuba fake nalabyewe oba sikyalaba bulabi bulungi nalabye wakati wano nga waliwo ennyukuta tezenkana mukiyita mutyamu ababisomenyi Museveni yabadde kukanyuga jinnya mu Kisaka kulaba kikola ki kivaayo kulaba kivaayo naye amazima omuntu yenna agoberera ebyobufuzi mu Uganda kati kyandibadde alaba kusaawa eno Museveni enkolagana ya Museveni ne Speaker Amonga egenda ekendeera si eri gyolaba Museveni bwe yagenda Bukedde yanagulawo eddwaliro n'akola ki ne beewaana we bali kunyambirako kuba n'aba opposition yagamba omukyalo ono anyambye nnyo aleeta ne Museveni naye wadde oluusi agenda neeyisanga omuntu atafa ku pressure evaabwe nejjukira kati Bulaya batuwa nnyo obuyambi bungi kadde bamuteeka ku pressure jjukira speaker abeera namba 3 si kifaananyi kirungi okuba ne namba 3 nga bamuteekako ki envumbu naye ndowooza abazungu bano be baviiriddeko pulezidenti okutuukako byo byonna kubanga yamaze kusisinkana ambasada olowooza sibe bamutaddeko akazito era bamutaddeko akazito jjukira abazungu bakyatuyamba nnyo e Somalia amagye gaffe Somalia abazungu bagasasulira so nawe wawe batuka ne bakola ki nayo ne bakunyiga katusooka tuwumulemu tulabe ku bizinesi z'abannaffe abatuwagira ng'abajjanani school wali ebbombo abeekabalagala n'abalala mujje mutwegatteko bizinesi zitambule tukomawo n'ebbaluwa za Mpuuga lwaki Mpuuga bamuwandikako nnyo ebbaluwa ezirowoozebwa nti zibeera fake. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Bawandikako ebbaluwa ng'egamba nti Mpuuga asisinkanye Kyagulanyi oba yeetondedde Kyagulanyi oluvannyuma ne tukizuula ffe kennyini twayogera n'Empuuga natuganza ebbaluwa sigikola ki baleka ebbaluwa nga egamba nga bagamba Mpuuga yasabye obukuumi obw'enjawulo eyo nayo nga okumanya ebbaluwa eyo yali nfu nnyo nga bagamba nti Mpuuga asabye paalamenti obukuumi. Mpuuga mu bwongo bwe mu magezi ge asobola okusaba paalamenti obukuumi mu kifo kya poliisi looya mulamba tabimanye of course abimanyi naye mu Uganda ebintu bingi tosobola kugamba nno ekintu tekisoboka. Jjukira ebiseera ebyo Mpuuga yali nga takyakwatagana ne Nuupu Kavule wingi ate nga Anita Among speaker wa parliament yavaayo okumuwolereza bebamu kubavaayo okumuwolereza omusajja bwe yagamba nti kyo kyali kirabika tinokubwa kaminsona tumugobye ko sipiika tekisoboka sebo namwane ofisi tiyamuwolereza kyali sipiika yagoberera tteeka kiri mugamba okwo tekuba kuwolereza omuntu gw'owolereza obeera bweru bwa tteeka tosobola kiri ekyokugamba naye tasobola kusaba bukuumi kuva mu parliament tosobola kisaanyaawo kubanga ebiseera ebyo alabika yali comfortable nnyo ne sipiika okusinga poliisi nanti era parliament ekwesa poliisi jukira parliament era abakumbi bako ba poliisi
parliament ina branch ina office ya police number era je bajja basike baba speaker bani ba commissioner ebibaluwa bino lwaki kuludda naddala kuludda olw'opposition oba oludda oluvuganya gavumenti ya president Museveni lulinga lwe lusinga okuvaamu ebibaluwa ebyo olowooza lwaki mukulu kibalizi sigenda kukanya naawe I think ebibaluwa bino bukyanga internet zino ne social media zijja ne technology yono gwe tulaba tulina waliwo apps nyingi kyangu nnyo omuntu okuforginga ekintu nekifaananga ekituufu nga si kituufu nga kirimu ekyagambye nti kyavudde mu State House nafuna akabonero ka State House nafuna signature kubanga buli kintu kiri signature ya Museveni nakifuna kweri ku internet byonna nabiteekawo bulungi kizibu nnyo okugamba nti bino ebibaluwa biva ku ludde kubanga tulabe n'ebibaluwa ebiva mu ani alina otuyamba ku bibaluwa bino naye ate bino ebibaluwa bino kyebiraga nti nno kiraga nti nno waliwo okubagano bungi nnyo ennaku zino naddala mu byobufuzi kubanga mu byobusuubuzi tetubirabayo nnyo mu byobulamu tetubirabayo kubanga ebyobufuzi kati byebirimu ssente byebirimu ssente naffe tubiyingire byebirimu ssente kubanga kati ogenda okukibalamu nno omuntu okubeera MP ng'ajja kufuna obukadde 3 nga tonanagattako zino bribe zebafuna mu komiti na kiki bribe nazo zibala nti nyingiza ogamba lwaki abamu bakubagana okubeera ku bukiiko bumu obwa parliament bribe kubanga kyangu nnyo enguzi eri awo y'amaanyi oli agenda n'abalamu nga buli mwezi asobola okufuna obukadde bwaga 5 bizinesi meka zosobola okukola mu Uganda n'ofuna obukadde 5 waliwo omubaka yagamba nti bw'oba oyagala okufuna ssente mu parliament oteekeddwa okubeera omugezigezi era omujagujagu nga buli nsonga ejja ogimanyiiko nga sipiika asobola okukuwa omukisa kuba kuteekawo kakiiko nga asobola okukuwa omukisa otule kakiiko kubanga yakitegedde nti ensonga ezo zimanyiiko teyali mukyamu kubanga abantu bakoma okulaba mu parliament nga buli kintu ekyogerako n'abali eno wabweru abagala obayisizeewo ensonga gwe bakolaki gwe batuukirira era ojja kulaba waliwo ababaka abamu abayimirira mu parliament matters of national importance ye buli nsonga ngagamba honorable speaker abasuubuzi b'Kalere bagamba nti nno gavumenti tebayambye kasasiro abeere ate ayogere ku basuubuzi b'embaale ate ayogere ku ye mubaka y'omu abekasanda bano abagolodi noga nono mubaka yabeera mu bifo 5 omulundi tufundikire ensonga y'ebibaluwa ne programu yaffe eno ey'olunaku olwaleero ebibaluwa bannayuganda babisoma ku mitimbagano bakakasenga ddi nti kino kituufu kino si kituufu era tulina kulinda State House erina tuyamba ebitongole bino nga State House n'abantu benyine ekitongole kitutte essaawa 18 tekinavaayo tugamba kyenagambye kyoba awantu kyaka waliwo pressure yaliwo ebbaluwa esembyeyo naye nga wenagambye ndoza teyali nfu naye waliwo ka pressure akaaliwoko nga bagamba owaye osanga Museveni omukyala amunyigiriza nnyo okiraba leka amweko ka space akole ki kati yo ofisi ya Igigi yagambye yatandise ogwayo ofisi ya Igigi tojesiga lwaki sijesiga oli kaliisoliiso wa gavumenti kaliisoliiso wa gavumenti omumanyi ye Betikam yakolako ne speaker mu FDC ate ani yaleeta Betikam mu NRM ani yamuyingiza President Museveni alishu gwobimanye ebyo gwobimbulira Mama Bukedde yakola ki yeyamuleta beba y'omu ku namba president zaga nti omwana omukyala ono akoze bulungi yeyamuleta yamwaliriza kati era simanyi oba sisuubira nti nno Betikam ayinza okuwandika ripooti enkambwe Betikam ekyogamba tatya president Museveni ajja mugamba takyayagala mulimu akyagala naye kati president Museveni yamugambye nti nno enaku nno bino byensuubira mu ripooti ayinza okumuwandika ripooti namugamba kati gwolowooza Betikam ebintu agenda birabisa galubindi nga ggwe okusinga Abangereza leka nkubire president Museveni China kyatamanyi kupatizani ekyo bazine bakazina Uganda ine ekitongole kyebayita External Security Organization ESO kyekyandibadde kyatuyambye edda buli embassy ya Uganda wabweru eriko mbega waki wa gavumenti wa ESO bayinza omuyita bayinza omuwa title yonna bayinza omugamba press attache niyo beane ESO kati omulimu gwa ESO gwa kunoonyeza ku bintu kati olinga naawe agamba nti sipiika abamuwandiikako ebyo byonna nti alina ebyobugagga ebweru bamulanga ebyo etteeka lyebisiyaga kyeŋŋamba kiriwo ekiti UK weetuukira okuteekako sanctions ezo eba enoonyereza
kati tebakera UK oba America tebakera bukezi ne bagamba ha omukulu Kibalizi alabika alina properties eno baba akunonyereza benga bakunonyereza ko kwa emyaka ngeji kati atolo Betty Kamya agenda kunonyereza ki nanti ekugamba yagenda kutukiza mukolo nga president byagambye yawandika report agambye mu kunonyeza kwaffe tutwazudde ene fuluma zifuluma ne bazimu